Tadeko Simba edabozi lya Shiwaman Segawa njagala kutwala ku mupiira guno omulindwa Man United ngegenda okusamba timu y'abanaffe bana ba Newcastle. Fena tukimanyi bulungi nti guno mpira kugenda kubeera muzibu newankubadde nga Man U tugimanyi nti eyingidde mu mupiira guno nga already ebimu oba bye tuyinza okubeera nga tuyita ebinyegenya oba ebibulamu nabyo nga bingi nnyo. Mukwano gwange Dax Katero omulyeruba angambye nti Shiwaman kwendi ku Simba, okay? Webale nnyo webalire ddala, agambye nti naye kwali ku Lubogola webale nnyo webali ddala. Kakati njagala kutegeezaako nti Man U esobola okubeera ng'eyungula squad yaayo system y'abana 2-3 so nga ate omutendesi Steve Bruce oyo bitama buuku asobola okubeera nga leera squad y'abana 2 era nga mwabo abasobola okubeera nga bajjira mu line-up kwe kuli omuzannyi amanyiddwa nga Caldaro yali mu goal, Federico Fernandez kugata n'omuzannyi Jamal Rasiriz oyo omuvubuka omulangaatira so nga ate Jamal Lewis ono bamujja ku timu ya Norwich ng'eddayo balina n'omuvubuka omulala amanyiddwa nga Emil Krafo. Akavubuka kano empira tekakubye mingi nnyo ku timu y'abanafa ba Newcastle ketimba omujozi namba 17 bakazalange nakusomezi zali muna in fact zali munano mwezi ogwokubiri 1994 kawanvu bulungi kaina futi mukaga ekatandise no mu namba 3 akayitibwa Emil Krafo kakati kekasodo kwera nkajja mpozi mu line up eno y'abanafe bano aba Newcastle. Kakati mbadde ndabakeera omuzannyi amanyiddwa nga in fact Jonjo Shelvey ne Isaac Hayden bano bonna bali mu kinnya kino. Jonjo Shelvey mwena mumumanyi bulungi nnyo so nga ate ne Isaac Hayden mumutegera Omerika oyo. Then Jeff Hendrick ono yava ku timu ya Burnley so nga ate ne St Maxime Denjaman wa timu eno nayo mpira agutandise. Then mu maaso batandisiza flop waabwe Joe Wellington omubrazil gwendowooza nti erinnya Brazil lirabika ng'eryagwa ekitiibwa ono omuzannyi Joe Wellington bwe yavaayo n'abanti naye ayitibwa mu Brazil engeri gy'atebamu amagolo tematiza y'ensonga lwaki nze ntera nnyo okubeera nga mujeregereza naye mu maaso balina omuzannyi gwendowooza ntatera kwonona nnyo mikisa Callum Wilson. So Newcastle eno tiimu yakutiika anti tugira byengeza etisa timu ezenjawulo ate ng'ekola bulungi. Nkugambye nti ku kimeeza Newcastle bali mu kyamwenda ne points 7 mipiira ena ekikutegeeza nti bagobye empira gibadde 2 ne bakola draw emu ne bakubwayo mpira gubadde gumu gwokka. So katebe kaabwe kuliko Miguel Almiron, kuliko Ande Carro, kuliko Marca Grisepi, kuliko Ryan Fraser gwe bakamala okubeera nga bagula ne Yavia Manquiro, then Jacob Murphy kwogata ne Fabian Shaw mu Swiss oyo naye kwali katebe. Man United muyingira mupiira guno nga mukimanyi bulungi nti omutendesi Ole Gunnar Solskjaer omulimu gwe guli mu lusuubo kubanga fena tukimanyi nti already waliwoko n'essimu eyakubiddwa ng'ekubwa mu maka g'omukulu amanyiddwa nga Mauricio Pochettino Omu-Argentino oyo okujja okubeera nga bamulowoozaako ng'omutendesi ayinza okudda mu bigere bya Ole Gunnar Solskjaer. Solskjaer nga mumuleetamu abamaani mwamujja ku timu ya Molde mu ggwanga erya Norway nga kubye n'abantu abo kubanga ku Molde tiimu eyo kupi yali egenze empira egiwererako ddala nga bali unbeaten. So olowoozamuko nti okujja kwe ku timu ya Man U abasinga obungi twagirabanga surprise kuba twali tulowooza nti Man U egenda kuleetayo omutendesi nga ali high profile di bulungi kubanga abatendesi baaliwo ebiseera ebyo. Antonio Conte yaliwo, Carlo Ancelotti yaliwo nga tebannamutwala. In fact Massimiliano Allegri nga akyali ku timu ya Juve naye nga wali in fact Diego Simeone yaliwo nga bamulamuzaawo naye meanwhile fena batukuba surprise ne baleeta omutendesi amanyiddwa nga Ole Gunnar Solskjaer. Abadde takoze bubi naye we twogerera kakati alizati zirabika ng'ezitandise okubeera nga zimwefuulira naddala dressing room eyo kasite kulema okufuga nti Bruno Fernandes nga babakuba omukaaga Spurs ng'ebakwata omukaaga. Bruno Fernandes alina statement gye yakola ng'eringa ejungulula obukodyo bw'omutendesi Ole Gunnar Solskjaer ng'agamba nti obukodyo Ole Gunnar Solskjaer bwe yakozesa ku touchline nga Spurs ebakuba omukaaga nti bwali tebumatiza ku level Man United kweri. Statement eyo omuntu bwagikola kibanga bw'onoogamba nti omwana gwe wakera ku makya n'ozaala n'akola statement n'agamba nti oyo taata wange gwe mulaba amaanyi g'ekisajja ge bw'abeera ne maama tegamala bulungi, amaanyi g'ekisajja ge gabulamu. Gwe omuzadde osigala olowooza ki nga omwana gwe wakera ku makya n'azaala agambye nti amaanyi g'ekisajja g'oyo taata gwe mulaba ebyo byerijja gabulamu otyamu. So Bruno Fernandes yakola statement eyo ne Ole Gunnar Solskjaer bw'okeberako ku Facebook page yange eya Shiwaman TV nkuteereddeyo na Ole Gunnar Solskjaer ne statement ng'agezaako okuddamu bannamawulire nga bamubuuza ku bigambo Bruno Fernandes bye yayogera. Bw'otuukayo ku Facebook page yange ya Shiwaman TV tuukayo kati ofune obudde oteekewo prediction yo ate mpozi osomeko ne ku statement eyo ngitaddeyo agenda ku Facebook ekigambo kiri Shiwaman TV so nga ate ne wali ku YouTube era nawo ekigambo kiri Shiwaman TV osobola otuukayo n'osobola okubeera nga ate munange naawe obaako ate mpozi kyoteekayo prediction yo bw'ogiteekayo nja kuba ngiraba ku Facebook page yange eyo eya Shiwaman TV.
Man United mulesera inapo emanyiddwa tumanyi nti David De Gea mugoro mwali bulungi nnyo, Victor Nelson Lindelof kugatane Harry Maguire. Nti ekibuzo kinene nnyo ku namba 5 wa muone yetimba ka Jose 5 Harry Maguire. Maguire ayina obuzibu. In fact ndowoozamu konti mentally tali steady. Kubanga tukimanyi nti okuva yasibwa mu komera Emainokopos mu ggwanga erya Grace nga akubye omusirikale okuva olwo taddanga ngulu. Nenga tukimanyi nti yakola breakthrough nga ava mu timu ya Leicester okujja ku timu ya Man U ku bukadde 8 naye ate akola bubi nnyo nti okubaawo kwe mu timu ya Man U actually nze omu kubalowooza nti Maguire abayamba taliiwo. Nti Maguire olwaleero n'alwala sirowooza nti Man U muyinza okumusuwa ennyenyenyo kuba goloza Man U ezisinga obungi ze mu concedinze ate era zizikoleddwa Harry Maguire. So omuntu omwayinza okwebuuza nti ate Maguire gwe twagula 8 ate Shiwamani lwaki agamba nti ate ye mubi. Yes, tunulira game yabanaffe ngaba Denmark yakubye Bungereza mipiira gya UEFA Nations League goro yabadde mu kuberera yatebeddwa omuzanyi amanyiddwa nga in fact yabadde Christian Eriksen. Yes, Christian Eriksen ku timu ya Inter Milan bwe yava ku Spurs. Naye Harry Maguire yakoze take sooka ne bamubuukinga. Omutendesi omuzanyi ali experienced ng'otegeera bulungi akapiira ng'okuba namba 5 ng'abazanyi abasigadde 10 bakulabirako ng'omuzanyi gwe bali badde bayigirako. Bw'omala okufuna kaadi ng'ozannya namba 5 kitegeeza nti oyo omuntu akubakinga nga namba 4 oba 2 oba 3 donke waako oyo gwe baba bagenda okusigala nga bakola oba tokyagenda nnyo mbiri ebyokutema ennyo. Naye kyewuunyisa nti ate Harry Maguire yatemye ne bamuwa kaadi eya yero ate mangunyera n'addamu n'atema ne bamuwa emyufu. So olowoozamuko nti pediguri ya Maguire otandika ogibuusabuusa. So Man U omuzannyo ono akomyewo mu line up. Mu namba 3 ya mwenga bulijjo waliyo Luke pozine Aaron Wan-Bissaka mu namba 2 then ekinya this time round tewali Pogba tewali ne Manja Matic. Ndowooza owulira tewali Pogba tewali ne Manja Matic. Waliwo Scott McTominay muvubuka omuto oyo kugata ne Fred Gomajja ku timu ya Shakhtar Donetsk. Then mu maaso waliwo bazanyi bali basatu waliwo Juan Manolo Mata ono ndowooza bamukubisiza lwakuba yabadde awumudde nnyo ku timu eri nga ye awumudde nnyo. Then Bruno Fernandes omupiira agutandise kugata ne Daniel James Gomajja ku timu ya Swansea. Then mu maaso azanye ngalo ne striker ye muzanyi amanyiddwa nga Marcus Rashford. Akatebe kamwe kaliko omuzanyi Dioni Garo ne Manja Matic, Paul Pogba, Alex Telles alabikako katebo mulundi ogusooka. Then still Donny van de Beek ali katebe ne Eric Bailly naye ali katebe ogata ne Dean Henderson. Simanchi ogamba 070 gwayina kyagala okubeera ng'ogamba then gwayagala okusindika obubaka bwo nja kuba mbusomera ku 087 0M508. Then mwabaka papula abakubiddwa katikati nga mutuufu weetaaga okukola ya appeal. Shiwama Nsega wayina emipiira giri 3. Pira egyo gijja egyo ba VIP ne ba VVIP ng'olinamu kasenteko ataddeko Simba. Eddoboozi lya Shiwama Nsegawa njagala kutwala ku mupiira guno omulindwa Man United ng'egenda okusamba ttiimu y'abanaffe bano aba Newcastle. Ffenna tukimanyi bulungi nti guno omupiira gugenda kubeera muzibu newankubadde nga Man U tugimanyi nti eyingidde mu mupiira guno nga already ebimu oba bye tuyinza okubeera nga tuyita ebinyegenya oba ebibulamu nabyo nga bingi nnyo. Mukwano gwange Dax Katero omulyeruba angambye nti Shiwaman kwendi ku Simba okay webale nnyo webalire ddala agambye nti naye kwali ku Lubogola webale nnyo webali ddala. Kaakati njagala kutegeezaako nti Man U esobola okubeera ng'eyungula squad yaayo system y'abana 2-3 so nga ate omutendesi Steve Bruce oyo bitama buuku asobola okubeera nga leera squad y'abana 2 era nga mwabo abasobola okubeera nga bajjira mu line up kwekuli omuzanyi amanyiddwa nga Caldaro yali mu goal, Federico Fernandez kugata n'omuzanyi Jamal Rasiri oyo omuvubuka omulangaatira so nga ate Jamal Lewis ono bamujja ku ttiimu ya Norwich ng'eddayo balina n'omuvubuka omulala amanyiddwa nga Emil Krafo. Akavubuka kano empiira tekakubye mingi nnyo ku ttiimu y'abanafu aba Newcastle ketimba Jozi namba 17 bakazarange naku zomwezi zali muna in fact zali munano mwezi ogwokubiri 1994 kawanvu bulungi kaina futi mukaaga kekatandise no mu namba 3 akayitibwa Emil Krafo kakati kekasobola okupera nkajja mpozi mu line up eno ey'abanaffe bano aba Newcastle. Kakati mbadde ndabakeera omuzannyi amanyiddwa nga in fact Jonjo Shelvey ne Isaac Hayden bano bonna bali mu kinnya kino. Jonjo Shelvey mwenamu mumanyi bulungi nnyo so nga ate ne Isaac Hayden mumutegera omumeriko